abasuubuzi batamanyi balemeddwa okugamba Museveni tetutunda ti one you must educate the traders ti omusolo ogugibwa ku bintu sigugwo nswera amazzi era obwadivaiza tikubeera mu likodi zange kati nze mirundi tombulira bwadivaiza kimpite kuba enyondo omutwe Museveni akiise n'akimalawo has demystified obwadivaiza ngenda kwesimba okubaka bwa parliament this government cannot scrap any tax mwaleeta ebisiyanga obwavu bubali bubi the economy has contracted ebyenfuna biri buki bubi nze Adam Kungu na media consultant Joseph Tamale mirundo mukunavu ndi wa technology one day nalabanga batudde but that man cannot handle his phone. That's what they said. Esimu eyange ekwata buli kimu oyina abayambi bakuyambako egula obukadde 10 esimu yo this simu you see here is 10 million muza Uganda eno ate erina system ewange gibbe giteeka mu bomu ekutte esimu osobola giteeka mu bomu yes egula obukadde 10 ine simu gyolaba kandabe ine simu bukadde 10 kandabe yes ine simu egula obukadde 10 kikache eyo bwekikaaki nkubulidde ani yali abakuti n'ababolooza kati oyagala twogere ki envumbo I've been fighting security wange ne mugagwa obikola kuba nze njikulekera naye ate reportinga gyekola ki esimu yange nendipotingira ewaka kati balaga wa security abiteeka mu ebyo nemugamba driver tuyomba wano mbirabye nese kirunyo kuyomba n'aba security bo nyomba nabo kuba bakubeezaawo mu mbeera zonna kati kamba buulire there are two things one nabagamba ti abantu abasinga obungi gwe Katonda yakuyamba n'ogende bakere wasoma ki awulire mass communication nosoma naki masters yawedde ati wasoma ki journalism. The issue is not masters. What did you study? Wasoma ki awulire omuntu atasoma logic nga tesoma psychology nga tesoma political science nga tesoma conflict resolution nze nseka busisi political science okay kati fabasoma mass communication political science is part of what we study kati biri birala semanje bigwa nze byonna nabisoma gula ebitabo osome conflict resolution psychology osome psychology osome logic omanyi logic is mathematics logic mathematics era abaprofesa ba logic babayita lwaki anti mu logic tuyina ekye tuyita complete statement ti Bukenya omwana wange bamutta bamafiya enkya n'okomawo azuukidde yaganti mutabani we Bukenya bamutta kati akomawo kukola ki gwe tebakutte advisor okomawo ku bwa advisor okola ki agamba advisor wobuki agamba yakomye okubwa advisor kati environment nzi kyemba kubira nti nasoma logic nensoma propaganda nensoma international relations the interaction of states and non-state actors nensoma diplomacy nensoma conflict resolution buli kitabu nkigula osoma nensoma ate ndi mugezi how do states relate to other non-state and state actors kyobala diguli yaffe ey'abamawulire Makerere yali byonna ebiyina kati bakola bu pamphlet ne bagidivisinga buli kimu ne kibeera agere kale kyako masa agere kale kyana ani agere kale kyana ani agere kale bibiri bwalinga bu course units mu Mascom eyo yeze component
kakati nze ndi musajja mugezi naturally gifted nti nkubuulira nze bwe ndaba ebintu byano byonna I tell you abasuubuzi balina kye bagenda kujja wa Museveni. President alagidde Ifris esigalewo. Ifris ebadde batutte agambye esigalewo naye URA esomesa abasuubuzi. What is the ffe tukubuuza mu logiki ti enkoko bwewulira omukazi n'omusajja nga boogera enkoko yawaka emanyi Oluganda. Enkoko neewulira nga omukazi agamba omusajja n'agamba bannange enkoko eno kanjirye omwenge gundi bubi kyewala enkoko bakugamba ng'enkoko ya mutamiivu. Enkoko bwewulira ab'ewaka nga bagala yakusalibwa the man and the wife and the husband nti enkoko eno tugirye eryeko walagi wange. Omukazi n'agamba enkoko tugiryeko abaana bawumudde. Enkoko eyagala kaani eyagala gambye nti bagirye nga abaana bawumudde. Duration eyagala efiirewo bonna bakkiriziganya okutta enkoko but when budde bwe bukyuka ye logiki era nawandiika akatabo ka logiki kumami eyagala kaani terina gweyagalako bonna bakkiriziganya bagitte but longevity. Kakati the issue is Museveni mu mbeera gy'alimu tayinza kujjawo musolo n'oku tekisoboka. Bano bagamba gutulemye okuba babasomese ne bakuŋŋaanya Waswalule ne bakuŋŋaanya ani Sekito Thaddeus Musoke bonna babaddeyo. Kankubuulire mu mbeera gavumenti mweri president asobola kwetanta atayinza kukendeza Sseggwanga ejja kuwa omusolo yeepanka ku basiyazi because let me tell you logically teri musuubuzi asasula musolo ekyo kimanyi basasula a tax is extended to the consumer. Okitegedde ekyo teri musuubuzi akolaki asasula musolo final consumer omusolo gusasulibwa ani nze agula penny. You are a collective officer of Uganda Revenue Authority but you are not appointed by Uganda Revenue Authority. Ekitegeeza nti omusolo gusasulwa ani Uganda. Kati bano abasuubuzi kye batamanyi nti balemeddwa okugamba Museveni tetutunda ensi njavu. Then okijjeyo bulungi. Yes. Bali badde bamugambye tebikyatambula because abantu omusolo gubateekeddwa ku munene tetukyatunda. That's very smart. Kye nabagamba when you see nga abantu batadde ebintu mu kumaduuka nembaga those are not batembeeyi. Why? Bekulabirako ebi banze ndi mugezi naturally. One, do you see all the shoes displayed at butter shoes? Butter ku dduuka lya butter olabako ngatte nkadde ate edduuka lya butter lyasigala eri limu eri mu Kampala. Okyalaba ku butter olabako engatte enkadde siraba ngatto nkadde ze displays. But you go to post office you will see people selling stamps and envelopes. That would be a monopoly of post office. Abali munda biba bibawa mubitunde era tebabagobaawo. Naye agenda okugula engatto ya bata kirantayira akolaki agimanyi. Olaba esuuti eno gyenkubye eri kandi suti ya green eriko Jerome Hose Kane Rugaba nga yambadde uniform y'amagye. Yes. Bwe katali giri erikolaki eriko okolima eribiika. Nze sikyuka mu nsi because I know tokyukakyuka nti abagoba muhoozi baliwa ono akubiddwa ne Sezara bwe n'amukuba n'amugjawo. tujja kujjawo ddayo wali ku basuubuzi anti nkubuulira
baviridde yawo. Yes. Why? A tax is extended to the consumer. Final consumer. You are a collective agent of Uganda Revenue Authority as far as a tax is concerned. What you have failed to explain to government, we have, what's the purpose of a tax? A tax is imposed for two issues. One, to adversely affect the consumers. Dira wala jo muteka komuchi. Amusolo. Dira gundi sigala muteka komuchi. Tuzisa gifeni goods. So elasticity of demand. Niyo umusajja obaba abasajjabu tiyo go yasoma economics. Umusajja kafulu mu byenfuna. Tumita vodo economics ne kasajja gwe yasoma. Vodo economics. It's simple. Oli yali musomesa wa economics Makerere. It's simple. What does it mean? You must teach a trader. So you are not paying taxes. There is no musubuzi who pays the tax. Tell you. Musubuzi is a collecting officer of government as far as tax is concerned. So okay, bwali mugambye tugeze president bamugambye kino kyoga mwami Tamale. Then what? Because ngaba mugambye ntisebo tetukyatunda abantu bintu babizira kubata balina sente. Anti watatunda bakubanja. Walalabe ko omusiraamu omukinjayi ng'agenze mu lufula y'embizi. Do you see? It's a tradition among Muslims to go where they slaughter. Uganda Muslim Supreme Council appoints slaughters, abakinjaji. Do they send slaughters to big abattoirs? Bagenda mu lufula za ante na mbuzi na ndiga. Exactly. Are you going to tell the Mufti of Uganda that Uganda Supreme Council has failed to pay its slave? Why? Because of the consumption of beef. Can Mufti tell you, you go and also levy, you can't slaughter pigs? He can't. Awava obuzibu. Atatunze tajibwako musolo. Kwe kunnyonnyola ko bali badde bakolera president. Kyebatakoze. Nesegwanga bajje jijja ko musolo. Enkoko. What is subsidization? Ndi Uganda kaserete tekali abasiyas bajisiba sente. Inflow of cash. Tourists are not there and ite baliyo ne bali bakuba abasiyas nga mulekana. Abatudde muntu revising etteeka lino. Ate mukyakisobola. Eriko omukono. It can be amended. Kakati nze kankubuulire. And expunged. When you come to all of my homes, motoka weesiri naye namba nkadde nali mugagga ewuwo ne bankuba oyine motoka ewo nyingi ne namba nkadde era bw'obooza abeewazana bakubooza is this man mad? Bw'otuuka ewange ewazana waliwo motoka nga 20 ewazana kamunye motoka ziri ewange ozimanyi obungi. About 20 vehicles packed. Nayine motoka 30 nga ne mama wange ayine motoka tiri makaga nga talimu motoka. But people wonder nakati omusajja andeese wenzigidde wano omusajja wa special najja wange nambuuza naye wano waawo konze yes lwaki emotoka ezo tezikutwala? I don't want to quarrel with my wife. Why? Motokaze. And I have several women. Amakaga ngona gani mu moto. Ngomanyi nti omukazi ayinza okugamba fe abaganda tukugamba omukazi kyatale kyekiwunya olwendo lwo. Omanyi nti omukazi aga nti emotoka ye bagyetaddemu eddagala. To avoid quarrels
sijja motoka yewazana ningitwala Kyengera oba Kabalagala. Ako eze Kyengera wa mukyalo we Kyengera sigalayo. Eze Kabalagala zize. Eze wazana zize. Ayi haya. Nonne bomubuuza. No kati bobango badde zana lwaki tokutte ku yewazana? Nojja no bano ddayo wazana nayo. Ajja kuyomba. Ajja kunteekako bambega. Is it cheaper to hire? Gwebuuza abantu bewazana. Bajja kuwulira nti omusajja tumwewuunya. Ewazana waliyo Mercedes Benz ezi bidi omu ya kitange endala yange. Kitawe yafa ate waliyo pick up double cabin. Kitawe yafa wali motoka nagulya kitange ate buli maka emmotoka mweri Mercedes Benz omuzimu gwa kitange. Nga wejala mwami Tamale n'emizimu ogigulira emmotoka omuzimu gwa kitange anti nteteekanga president nti nze abo abaana oyo mutabani wange oyo asinga amagezi. Junior Junior si mugezi asinga omwana asinza amagezi bali aba ate si be basinza amagezi ne Junior mugezi naye abaana bange badokita ba lawyers baani naye abaana balinzi njogera nabo nasanyuse nnyo. Waliwo omuzukulu wange bantuuma erinnya bamutuuma erinnya lyange yagambye nze siri muzeeyi temumpita muzeeyi siri Museveni. Why? Omwana oyaga siri Museveni because mwami Museveni anti my daughter in law tayinza kwogera linnya lyange according to Kiganda culture. Kakati tayinza kumuyita mirundi amuyita muzeeyi yamugambye mami don't call me again Musei. I'm not like Museveni. Nezina amazina mudiro lya did hide brilliant people zadda bazukulu abagezi abayitirivu nga kye kikuzinya amazina oyo anti omwana omutaikirizo ninga omuzukulu wange omuto wazinya amazina nga nemanya oyo yenze kennyini brain eri waggulu. Yagambye mama we yagambye mama we why do you call me Musei? Na kubanga fe mu Baganda mukamwana butayinza kwogera Tamale mirundi ayagera Musei. Kakati omwana wo omutuma Tamale mirundi to escape okwogera Tamale mirundi akuyita Musei. Kati kizukulu kyange kyabagambye nze siri Musei mugamba Museveni mumpita Mukyeveni ye Mujeyi temumpita Mujeyi muyite Mukyeveni mumpita Mukyeveni. Bazukulu bange abo balaba jjajjabwe omukazi tabawa ssente nze mbawa. Kakati bajja ne baŋŋamba nejjejja omukazi takaba ssente nembaga atakola temubeera nga jjajja wamu omukazi jjajja wamu omukazi takola ki takola nze nkola nze nase kwaga tulina okukola nti mukole nga muyina emirimu gye mukola ki naye jjajja wamu naye ono agenda kuba mugezi nnyo. Yagambye Mujeyi mumpita Mujeyi then oyo omuzukulu tali great ndi Museveni omuzukulu tali ndi Mukyeveni tali grateful eri mwami Museveni kyakolera jjajjaawe nedda y'amanyi bazukulu be ti omukadde yenna bamuyita Museveni wali muyambe n'omusomesa nga Mukyeveni yatuyamba okutuuka we no kati ali mu senior 4 yafunye 10 ku 10 mu mathematics naye ate era akalombolombo anamusatu mu biology nange nagaana okola biology oli mugezi nnyo Ben musajja mugezi muzukulu wo mutabani namugaye nanga naye dadi leka kunepa oyo mwana yenkana kyo muzukulu oyo omuto ndoza myaka eki anti nze nabajjayo bonna nagamba abazzukulu tebagenda kulya mbasiru ngenda kubalerekerawo tiimu ey'abagezi nakyo intellect bazukulu bange bonna nze mbeera nabo mbasomese nakyo intellect wasomesa logic amagezi amazaaliro ogekena
naye sibatabula nnyo naye ntegeera omwana kyakola kandawo kiwala kyange kizzukulu kyange nkiwa 10 nekiga genda owene gundi kizibawo kibundi yazibawo banne netegera oyo si mubbi omwana yaligenze azigabanya bulungi buli omu naamuwa kasita omuwa amanya oyo tabba kati omutulenize takola talibba kakati mwe polomunemu yammwe gyembagambye is one who pays the tax? The consumer. A tax is paid by the consumer. But why are these people resisting taxes? 2 issues. 1, they cannot accept. It doesn't dawn on them that they are revenue collecting agents. Nga nasi bwategeera ti omukazi gw'ozaalisa si wa mwannyoko. Dokita n'ategeera nti omukazi ono gwenzaalisa is a profession talina kyagenda kumpa. Okitegedde? Why is it that traders are striking? The one is that they don't know that once the government imposes a tax, is extended to the consumer. Sigugwo. Well, but badde bakabanga bulijjo ffe twagala kula president yekagwe twagala agenda bawaaki. That's number 1. The tax, you don't pay tax. The tax is extended to the consumer. Now, why is it that the traders are complaining? 2 issues. The economy has cracked. Even if you don't sell, nga revenue authority ejjako musolo gwayo, you want to use that musolo which is not yours to parent. Okitegedde? Ti one, you must educate the traders. Ti omusolo oguggyibwa ku bintu sigugwo. You are an extended revenue officer. Kakati omusajja akunganya omusolo billion 10 billion 2 naziwa revenue aziyita zisizizo. That's not your money. If you don't sell, you cannot pay tax. Yes. Okitegedde? Kakati n'ekyokusatu, people don't see why they should pay tax. Tebalaba nsonga ki balina sosola. Ebikole batte babiraba. Anti-scandals. Babba bakola ki? Obubbi bw'ensimbi omw'omusolo. By the time the Berlin Wall fell, I was in Germany. Nze nasoma nnyo ne Venezuela nawa. I'm a highly trained person. Naye, my observation, the moment I went to Germany, 1, when for us, kwa ignorant, nze nsasula sente nga sinalya. Before I eat food in a hotel, asoka kusasula naye banziba nnyo. Bwe maninye taxi nsakosa kusasula. Lwaki? Anti kyenkubuulira nkakase oleme kunkola ki. Naye bakomawo ne bagamba saabasasudde. Ate nga wabasasudde nga tonnatandika kulya. Sisobola kulya mmere. Leka nkubuulire. Seewalangako kintu ku dduuka. Nti bampe sabbuuni. I'm a very arrogant man. Nange newola. Me. Oba tolina. Kugambye. That's why I tell the president, ekifo ekiwampa ekyobwadvisor kinzigyeko. Kuba tekireflectinga si yange. I'm humbled. Ogenda ku ssomero. Advisor wa Museveni agaba n'agabira abayimbi millions. To humble myself. Era bakazi be bagendayo. I'm a very arrogant man. Museveni
anzijemu ekitiibwa kyonna eky'obuntu. Tosobola. I cannot be an advisor. Call me an advisor. Bentebe wano. Museveni is inside. Tebana chikujja kandi. Bakitwale kirimu ki. Nti onzije ko omwana baby nompa dole nompe mumumpu zisibikiriza. Naye alinyiwinga buli mwaka. Agirinyiwinge. Yes. Tegeza akyakwagala omusavinge nga advisor. Ne advisor wawa. Museveni aswala. Advisor wa president wawa afuna ezo sente. Nashengamba alinyiwinga buli mwaka buli mwaka. Anti alinyiwinga chi. Meaning akyakwagala. Alinyiwinga chi. Your contract. 1.7 nga bwe nava mu State House eyanzira mu kifo bamuwa 7 million. Ampita wakuzanya. Mirundi zankima. Era nali nkimanyi tinakyobe ewa public service. Omwandikire ebbaluwa Museveni nagaana. Nayekola Museveni asigaza 1.7 aswale. Ewaffe tibiri. Tozijjaayo sente. Kasiimo. Kankubuuze. Nodira omukazi omugagga. N'omweza ecupa za bbiya bbiri mutwalo gumu. Aba afuluma n'omulwanira. Tomulwanira? How? Waligambye nkuweereza miliyoni ku ssimu teziriiko. Olagawa. Ye Museveni alowooza mbuuze mutani wa Yohana Mirundi ayina masters eyasoma ayinza okumpa 1.7 nswera amazzi era obwadvisor bubeera mu likodi zange. Tamale, you must be a different brand of human being. Yes. Because you can't openly say I cannot take that position. But the president has appointed you. The question is not a president's appointment. No. How does it help me? And it's irabizibu. Nabagambi. Ti Amelia Chambadde bagenda mukuba akalu. Emaogola. Tulinde. Yangamba nti akomawo pia 26. Bagenda mukuba akalu. Why? If you were general, can you become a platoon commander? Obadde general. If Amelia Chambadde is a former principal TPS wa president. Yes. And Mazongo to defeat CEO. Hildeman. And you go and become a senior advisor to the president. And you take to them 20 million. Meaning you are close to the president. Atoba akazaji. Already oli bulungi. Ajja kubaweereza. Kubanga the highest rank in politics is being a senior advisor to the president. Because Museveni alimba. Yadi ataga najikuteeka kwe wange najikoba. Kati kakati kyenkubuuza. General Ereru. Kita Ereru. Abadde deputy America man. Deputy CDF former. Yes. Bamaze mukuzo mutwala. Was he promoted? Yasagadde kuranka ye n'agenda bugenze. Ereru was appointed. Is it an appointment? Yes, he was appointed in advisor of president. Advisor, military affairs. The same role that Saleh handles. Baina chibakuwadde. Kali wa defense, the defense affairs. Yebimu kati ayina walaga. Walabi eyo. I want somebody to tell me, have you seen an advisor who organizes a Thanksgiving a party? Ndibanoze onze good amaso. Sinaba kulaba advisor yenna. Have you ever seen? Have you ever seen a footballer who celebrates when he has scored an on goal? No, they don't celebrate. Bana kuwala. Kati nze Mirundi tombulira bwa advisor chimpite benyondo mutwe. We disagreed with Museveni. But genocide advisor. Museveni yali badangamba genda. Genocide advisor by of president. By the time Saleh and others nemuhoza kyali kifuna. Museveni akise n'akimalawo. Has demystified your advisor.
Sale, do you expect? When they went to Chankwan's, Sale aliyo. Chankwan's they again. Yes. Joizo kudia Sale, ngaline gundi, Buchamani. Waje? Nti Sale aline Buchamani. Ndiba advisor wali muri. Hey. Ndibo ita advisors general. Wale yako Sale ne Buchamani. Ayi mukama otenderezebwe katonda weggulu nze nkimanyi nasoma propaganda. Sale tasobola kuba mu room kamu tekisoboka ne Buchamani nti fena ba advisor tuzze wamma saabala bwe bagenda tebayinza gendayo verifying. There is embarrassment to them when Museveni appoints Buchamani full figure kusasira. Sale is affected. He can even throw it away. You are reducing me to Buchaman. So much to Gumira Kusale was Sobola. Or Gumogan Castana Sale at Yamuganda way. Salemu Mused. To Sobola. Nagacasta Genocide in Jacalo Moon for your game. Mirund. And Yanjuli Kumukoronti in the advice. When you went, Akatambika went to Wakarabiako. Okolo tuli bwa kwanjula kumukolo mukubira wenyondo mutu obentebe I cannot be Museveni's advisor. Obo muvunana kuita Museveni kyakuwa to humiliate me is a humiliative title. Toyinza kudya kawala katu akati ina bubere nokagamba ono yimukyala wa muno mukulu. Toyinza kudya nogamba ndinze namwandu tamale mirundi. Nebo ofuna olubuto babuza kabuli mi nasoma propaganda ebito bindeetamu ewange tobireetayo. So you're not answerable to togendayo ngenda kwesimba okubaka bwa parliament. What I want is simple, to go to President Museveni and civil as he would have. Mwenda akatamika mwenda wakawulidde. Kaliko abantu miliyoni 10. Agamba ki mwenda? Mwenda yagambye bantwala mu State House nwanyise mirundi. But if I knew afterwards nategeera nti bya bulimba. Bannange kamba bulire tewali agenda mukulu. I want to tell you, Mwenda is a highly intelligent man. I like him. Mwenda yagambye the Bible is a political book. Mwenda nagamba mukatambiki yabadde ayogera ne munne namuga how can God create blacks na creating abana. Do we have a Messiah? Abadukavu lwaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muwalabu lwaki Jesus mu Yudaya owafaaliwa. Mwenda yagambye takkiriza mu ddiini yagambye ye n'abasiyas. Mwenda said I'm not a Messias. Naye awakanya Bayibuli is a political book. Okay. I'm telling you. Mwenda yabagambye Mwenda yayogedde n'agamba when I fought to Tamale mirundi bankozesa singa namanya. When I went to Museveni and looked at him into his eyes, Museveni wants mirundi. When I went to Muhoozi wants mirundi. Muhoozi Mwenda yayogedde n'agamba uyukundi kyava yafiirwa ani Khadija. Mwenda yagambye when was listening to one with the Tamale Mirundi, who could not allow things to move. Mwenda nekimu kimuyiteko. Yes. Nakati bwe twagendanga mu birango nga Muhoozi awulira bubi. Kakati Mwenda n'abagamba when I went there and I made a mistake which I cannot, I regret,
mirundi bamukubira bwerere. But I feared tibwenze wa Museveni sira bwenkola n'agamba mwenda yagambye munne nti mirundi is a very complex man. Complex. Abantu abasinga obunyi baga controversial. Controversial means you are intelligent. A controversial person must be highly intelligent. Okay. Mwenda yabaga is a complex. Mirundi is a complex man. Okay. Nebo muteke na alakawa. Okay. Mwenda says his words. Mwenda bannanga akatambi katuuse ku bukadde 5. Nyakamalize ngina nkalabi nga maze show no. Je kali ku YouTube. TMO. Okay. Mwenda n'agamba omusajja nakubulirirawo. Mirundi tasoboka. Banne kambabuulire. Nkubulire. Temujja genda mu ggulu. Kikyate. Mwenda yagambye. Yagenda ewaabwe mu malogo. Ne yeebaka. Amalogo ne gamubuulira nti mirundi mulogo. Tojja musobola. Mwenda akatambi mu kanonyi. TMO. Kankubulire. Mwenda yagambye munne nti oyo omusajja omulaba ayina emmando y'abamweyana. Bamweyana era akatambi ako wakatabyeko. Asinaba. Nabadde nyambadde enkofiira y'abamweyana. Emmandwa. Enkofiira eyo gy'olaba ey'abamweyana. Si toga nti nsansa. Egula obukadde obwo. Obiri. Ekutiya y'abamweyana. Naye Mwenda yagambye munne kankubulire. Our uncle on the other side is addicted to cigarettes, is addicted to balls. Mbonaye ayina bamweyana. Yagaye mirundi ze bamweyana. Nange nekibagamba. Ndi oli mandwa. Nkugambye kankuwe byokulabirako ebyo. Mwaleeta ebisiyanga. Obwavu bubali bubi. Ensi njavu. But this government must survive. Kati wali mubo ayogera kintu ekyo. The issue is on taxation. No. The issue is that a tax is levied on the transaction, cash transaction levy. If you don't sell, then you don't do what? Tebalina kye bagenda kujja wa Museveni. Balemedde okubuulira Museveni ti obwavu obuli mu ggwanga bulemesezza okukola ki? Okutunda. Address the bwavu obuli mu ggwanga. Kakati nze n'omusiri gw'emmwanyi gw'amaanyi waffe ku kyalo. Baŋŋambye bazikola ki? Baziwulula ekiro. Kati ngenda kwebakayo. Gwenkwatira mufu. Ate bwe baali batawanya mukazi wange ataliye gwe bawola sente nengula kofini 5 baddayo. May I solve a problem on the spot? Babbe mwenyi zange mu kyalo gwe nakwatiramu nga muziika ng'omutwe nguteeka mu ttaka omuzimu tegwogera. This is what our people have failed to understand. They are not traders who can stage a strike because of what? Of a tax. A tax, any tax is extended to a consumer. The issue is abagagga bewola sente mu banka ne babawa emyezi egi 3 batandika grace period. Kakati n'abagagga nabo ne beextendinga ki? They extend omusolo gwabwe, interest rate kugwe. But if it's a long payment period, sebo ikitegedde. Yes. Tibano beboogera abasuubuzi tebasoma. Tebabitegeera. There is no tax
the tax is always extended to the consumer. Yes. This is why we have two purposes of a tax. One, to a given goods. Yes. Ngamwenda bwe yagambye nti oyo aliko bamweyana alina bwe yagambye mbu afuwa sigala to given goods you are addicted. Two, you are collecting officer of Uganda Revenue Authority. Unofficially. Ekyo tebakibanyonyola. Tebakirabasogera. Nti buli kintu kyotunda kuliko ki. Musolo. Hey. Nti goli mukazi gwotwala mu loogi. Oyina okusasula ki? Loogi. Obolese bameko olunaku. But you must pay for a room. Kakati Uganda Revenue Authority kyagiremu okuginyonyola abantu. Ti emisolo si gyammwe. You are collecting department of Uganda Revenue Authority. Nti bano tebalina kibagenda kukola. The argument is not that there should not be a pay tax. Okay. The argument is that they don't know how to collect it. Ekitegeeza nabagamba nti nze ndi musajja mugezi. Enkoko bwebewulya ngo omukazi w'ewaka agamba omusajja naga nti bannange kyola nkoko ya mutamiivu. Enkoko mugenzitire emaleko omwenge gwange. Omukazi naga nti enkoko tugiteeka abaana bawummudde. Enkoko bwebewulira Oluganda. Bonna kyawa. Yes. Talina kusobola kwagala. The difference is what? Time. Okay. But they all agree nti enkoko erina okukola ki? Enokufa. Kakati omusolo guyina okusasulwa. Twagala tetwagala. Kutwagala tetwagala. But their argument has not been highlighted. One, they don't know how to collect it. Okay. Two, the economy has contracted. Ebyenfuna biri buki? Bubi. Ekitegeeza nti omusajja ono ne bw'anaatunda ku musolo. Kubanga nkugambye nti omusolo guteekebwawo for revenue collection oba to adversely affect given goods. Kakati mmwe mubuliddwa mugende wa Museveni mubuulira bya busiru. Tulina Abachina wano, tulina Abachina. Abachina tebazze eggulu. Naye the economy abantu ogenda n'ogula ente ku Christmas. Ente bagenda girya. Ogenda n'olowooza nti loole y'amatooke gireese mu Kampala ku Christmas. Zina mutaane wange Ben. Ben talya amatooke. Ben yalya gundi. Omuceere naki? Kati ffe tetwabiryanga. Era Ben mugulira ki? Eŋŋano. Ye Ben talya. Si eggurupu yaffe yalyanga amaki? Amatooke. Kakati ate oyo Tamala omulaba. Tamala ate ye is a different generation. Tamala Junior. Baganda be bonna balina amaka balina abaana ye tayina. Why? Yayingira mu gurupu egamba nti okuzaala omwana olina omugulirawo akawunti. Gwe mulembe gwe. Tayina mwana. Avuga motoka n'akola ki? Banne bonna balina abaana. Yes, socialite. Kakati generation ye yagamba abakazi bakwana ab'ebbeeyi bamugamba nti okuzaalira omwana okola tajja kuzaala. Kuba ali mu bakazi abali high profile. Bakulukulu. Yes, nze ekitunuulira tewali yamuloga. No. Tagamba maama we mujja wa maama we nti yamuloga obutazaala. His perception of a future of a kid is a richest. Banne si bwe bali. Tamala ye mwana wanga atayina mwana. Mu baana 81. Alina baana 81. Era mwana wange omukankoze bubi. Zina bagamba kambabuulire. Nze mpulya nti bagenze kuwaaba. Tugenze kuwaaba omusajja talabira baana be. Abange singa bampaabira dda. N'abaana 80. Tobalabirira.
bakubadda bizinesi zange ne bazijjawo naye nakamunye 30 ne baleeta basi kubanga nalowooza mbajja kunnyamu niŋŋaana sabana tobalabirira nze bakazi bange ne bantwala mu kkooti mbalabirira ki 81 sikola ndiye Museveni yalowooza nti 1.7 nga ngenda kukolayo ki ne bwazijjawo emmotoka gye yandeetera nze ngiteekamu amafuta security nze mbawala bwezi nabo bateekamu era ekibaluma nnyo ono omulaba whenever I say ambuuza sente mmeka keninawo kenkola ki kenkuwaayo ketuseyalinga tuli ekyemisana tukola ki naye Museveni yalowooza nti nze nsobola okukkiriza okugendayo sisobola era nze musaba anzijeko ekyobwa advisor bano baddeyo abasirikale baddeyo tojja kubanga obulamu buli ebyewaffe bijja kunkuma Mwenda yabagambye ti omusajja alina ebyewabwe abakuumi mu mitamalo omusajja w'amaanyi mu ggwanga no banzite balabe naye tebayinza kulya sente zange kankubuulire ye Museveni takimanyi ti omusaala gwampa ku 1.7 teguli mu makulu ng'abaana bange basoma ye takimanyi Museveni ti yes man nze waliwo omuntu wange baagala mugoba mu nnyumba nabagambye mugobemu Museveni aswale ensi etegeere ti Museveni talina kampala namukolera emyaka 14 yangobanga mubbi wa nkoko omuko nangoba ayina ebizibu bye nakano n'olutwe lwako ntimi tasobola nze nakugambye siyinza kubeera ngaani siyinza kubeera nga Miriam Kyambadde Miriam Kyambadde alowooza nti shekana asobola okuwangula again tasobola yali badde agamba Museveni tizo sente zimpe mu kyama but if you are senior advisor nga oli wa Museveni ne sente nozibatwalira why should they vote you gwatuuka akagenze mu home bakajjayo kati nze ngenda kwesimba weewaffe bannange mbafukamiridde Museveni namukolera yangobanga mubbi wa nkoko ndi mwavu abaana bange tebasomye mununule mundi advisor wa Museveni what does one want to achieve katujje katono tuogere ko 10 tonyezawo sat radio 4 ensonso nze Adam Kongo program gwensonga kwetuli wanji mu mitamale nkubuulire nabagambye temumuzanyisa balamu nsoma intelligence ate nasoma cyber bwolaba balamu bambala esaati efaanagana erikodinga fe mu intelligence esaati ya balamu erikodinga ogita yakuzanya ate bantu bagamba yambala saati emu t-shirt emu mwaka mpaka era yali ayagala nogenda mu parliament asigaze t-shirt ye nti fe tuba twabitegedde dda erimu ekyama erikodinga yes saati si saati nga yiyo nze mu intelligence mu cyber olaba ki mu t-shirt ya bala saati nzimanyi nange kenyini nawe oyina saati erikodinga ate tegula sente entono yinza okubeera ne tying erikodinga ye tekinologi watuuse erikodinga ki abantu nga ntudde nabo mu meeting peni yenkozesa erikodinga kali naali yali tafudde musajja namugamba nti sayininga eddaame lyo ono yamukwata yali amanyi nti peni erikodinga tekinologi nze singa ndi abo abayiso nalibadde nti ennyo balamu kuba nze mmanyi esaati enange nziyina gyenyingiramu nentuula nendikodinga ngaesaati yange erikodinga very expensive saats si byamu bya busiru gwolowooza bano mbakwata ntya mbakwata ntya how do I capture them simanyi na buli omu yeebuuza anti buli omu bagayita maloko mu Africa bagayita maloko njagala soma katabo kano naye nga sinnaba so compete take you briefly watandise ng'otubulira ku nkolagana y'amawanga
Dubai nayo koze ekintu kye kimu ekopedde ddala sanctions za UK kwa Anita Among ne bafuma ministers. Anita Among basiru. Why? Among wali mukwatidde mu kintu eki. Abazungu basiru. Among wali omukwatira ku nyumba ye. Yeyeka. But you cannot fix Among onayani sheets abona bagatwala. Abala 17. Mwete mmanyi nti n'abazungu basiru. N'abazungu basiru ffe tubikola. Ine batokubye nnyo. Basiru ani nkubuulidde. Ndi mukazi wange yayenda n'azaala abalongo musajja. Oyinza okumugoba kubanga waliwo gwosanze ng'amukutte mu kiwato. You are stupid. Ekyomu kiwato kiba kitono. Yes. Then it's not. If you want to deal with somebody, isolate him. Jamongi mwali mukwatidde kuki kunyumba abasajja benalabi abantu babiri gondi bamuyita batya mu Ivory Coast aliwa president yawe yali Ivory Coast Arwasana Watara Bogine okay yazimba ekereziya singa ye St. Peters bazirika n'agizimba ewaabwe ku kyalo nakati erimu Messi tebalina sente za kugikola Messi zayagalira omwo kyobulamu abasiraamu Gaddafi yabawa nje bagirabire gundi Libyan government ne babuuza over Felix Bogin, why have you constructed this church bigger than St. Peter's in Rome? Nabaga nti izo sente agenda zibba njolekera Katonda ng'ayagala azimbe ng'omuzikiti. Why was there a fight between Abdulaziz wa Saudi Arabia ne Gaddafi? The issue is simple. Emizikiti gye muzimba mujifuna enneema. Yes, Gaddafi is a Mikikoro society nerabitwa yali wano ebulani abasiramu baawa by Uganda. But because things change, let me tell you, Gugwa Museveni appointed Gugwa as ambassador to Saudi Arabia. This is a time when you are going to become an oil producer. Any person who did international relations and diplomacy, you would be strengthening your position in Saudi Arabia. Google is in the Ministry of Foreign Affairs. Ainaka office where kebatuma Saudi Arabia. Museveni wali. Okay. Kuba Museveni yakwata abantu abatamenyi diplomacy. Singa ya wanzo wa foreign minister singe kwanga na yate sida mumukolera. Yango banga mupi wangu. Achadam. No. Njagala kwekola bya. Sanctions ngaziranda. I'm coming back. No parliament. Ngenda mu parliament. Magambi mbutu muyambe no. I don't want your money. Mwena balwanyisa dda. Nze waffe nja kuyitamu. Kubanga tebalabanga kali vibrant nganze. Bonna abaliyo bamatamabuku. Balabeko umbaka bw'ekyotera ng'ayogera. Bamatamabuku basirise. Bonna bamatamabuku. Basirise. N'eggwanga lyennyini lijja kufunamu. Be articulate. Era nabagambye nti mutunuulire abantu babiri. Biri mu maaso ne Ssekikubo. Biri mu maaso erina amanyi ng'ogamanyi musi nga mugagga muyitirivu yali mu eso. Biri mu maaso kojja wange ayina n'erinnya lya Golodi. Ne Museveni yamuyita Lwakituna. N'amugamba nti njagala nkuwe I want you to become the spokesperson. Ngenda kuwa emirundi mukole mwenna. Biri maaso bwe nali ne president n'agamba nti njagala kula jadda mu kusaba byadda. Njagala ompe kino. Museveni n'akimenyawo. N'amugoba. Museveni had appointed Biri Maaso as a spokesperson of government to work with me. Museveni n'atuyita Lwakitula ffenna. Nze kati nalaba Biri Maaso nga tandise okudimandinga issues. Abula nze Otema.
ate yamuteekayo ne bagaa nti atayinza nakudda ayina moral turpitude yabba ku ssente. Museveni akuyise. Nze kyenjagalira Museveni kiri eki, njagala mpe mu State House nfulume with respect kuba siyaddamu mukolera. Hapana okugenda emirembe, njagala ngende emirembe asiibule kosa connections z'omutuukeko bambula. Ekyokubiri ne maama wange Museveni yaŋŋamba nti omukulu omukadde oyo mundeetere ne bankuba. Maama wange akuze ayagala okulaba Museveni. Omanyi waliwo omusajja bamuyita Meja General Kariuki, kale gwe tomulaba Kenya ti Abasomali Air Force Commander wa Kenya mu Somali era ngenda kubeera me commander kubanga balosetinga mu Somali. Somali awedde emirimu nabaga nti mmwe ayagala okutunda ettaka mu Kisenyi chairman yani Somali mwate muyina eggwanga. Kakati nze kyenjagala mu nsi muno kyensaba Katonda maama wange alabe ku Museveni, bamukuba amagulu lwa Museveni nange ne bangoba. Ye nga Museveni alowooza tebwantwala ku bwa advisor nja kujja mukole tikisoboka. I have been your advisor. Okay. Naye Museveni anyambye. Okay, kale. Amaka gange gonna bagakuuma. Kansome akatabo. Mpaya akagundi bwe kati. Naye I will never work with in Museveni's government again. Ajina. Ne mirundi. Nange mirundi. Jajjange. Yali mulwanyi. I'm a son of a fighter. Very nalabye meeting abasajja batudde tugenda kumana baga nti family yaabwe kadi kaweddeyo yaga nti abasajja bagambye family y'abamirundi abo eri veraro ganti tebagenda ate nze munnange Katonda yanyamba ndi mukulu wange Sekawe yanzalira omwana yakuzalira omwana nti nze mirundi singa oyo mwana oyo hamu teyaliiwo singa sifanga erase kale nze Adam Kungu mwami Tamale wuno Kagogo Fulgence yayingidde na muri mu Uganda akume kuba banyigiriza byonna